kifo kino yadde muwulidde bannakibiina ki National Unity Platform mu disitulikiti y'Empigi bakungaanidde ku ofiisi y'omubaka wa Mawokota North Hilary Innocent Kiyaga okulonda abakulembeze baabwe ku mutendera gw'eggombolola. Katwagala abalala abatalina bukulembeze bajje bakule bakola omulimu guno obuki bano batandise n'eggombolola y'e Muduuma ssaako ne Kamengo. Obukiiko bwe tuli mu kulonda bwe bukiiko obwakkunga oba obwa mobilization team nga zigenda kuba zituyambako nnyo mu kkunga obuwagizi bwaffe okweyongerako. Tukimanyi bunyonyi tugenda mu kalulu ka bonna 226. So twetaaga okuba nga buli muntu yenna alina information oba ebikwata ku NUP n'obuwagizi okuba nga bw'amaanyi. So katugenda tutambula mu bitundu ebyenjawulo nga tuteekawo obukiiko obutuyambeko okutuuka wansi ku muntu asookerwako ne ku muntu owaggulu. Era nga okuva ku district constituency byamala okujjuzibwa amagombolo emiruka n'ebyalo exercise yetambula okulaba nga obukiiko ennamba zonna zijjulako abantu okukola emirimu okukola kibayita eggaali. Tutuuse ku ggombolola tudda ku miruka then tudde wansi ku byalo naye ngono kawe kuba yenna agendererwa okulaba nga tukola eggaali enywego okuva ku kyalo egenda okunoonya akalulu ka president n'abantu abalala bonna bonna abagenda okwesimbawo mu kibiina kyaffe n'okunyweza obukulembeze bwaffe okubeera n'emirala. Kati bano abalondeddwa ku ggombolola ate bagenda okukulemberamu enteekateeka ez'okulonda ku miruka mu bbanga eritali lyewala. Okwebaza abantu bonna abeetabyemu n'okutegeeza abantu ffe ng'aba NUP abantu abaagala ebifo ebyenjawulo kyekino ekiseera naye kifo tubeera na kimu ku kifo kyonna ate kisinga okusanyusa buli kifo ng'ekibiina tulinako abantu nga 5 tutabeera na bukiiko busobola kubalambika nakuleka okubeera nga bagenda kunoonyeza obuwagizi abaana beera bafunye kaadi oyinza okwekanga nti ekibiina bwekyo kibeera tekiraba gye kidda. Abalondeddwa balabuddwa ku buli yake n'okukemebwa kwe boolekedde. Ekyo tekisookedde mu kulonda bukulembeze bwe tulebe ku nkiiko nnene nnyo ne pulezidenti waffe gyali gyatudde waliwo abamulyamu enkwe naye atebuka baki atebuka batebuke ffe abakkiriza emitima gyaffe nga ginywedde tetuyinza kuwakanya kuba ebijjanjalo tetusobola kulamu kawukumye era abaamu naye bwe mumuzuula mumulaba. So tulabula abaana baffe bwena tumbeere beetegefu nti tusuubira abantu abali ku ludda olwagala okutulemesa obuyinza okutuyingiramu okutulemesa okutuukira ku ebigendera byaffe so mubeere bagezi nnyo ate mubeere beerufu. Abalowooza nti okulonda okuwedde gwali muyaga gwe gwayisaho abantu mbasaasidde kati tuleeta tsunami watweterezezza bulungi era babagamba kuzimba ggaali eggaali bw'eba eggaali ezimba piki. Abakibiina basanyukidde enteekateeka eno bategeeza nga bwe balina essuubi mu balondeddwa okuddukanya n'okutwala mu maaso ekibiina kyabwe kituuka ku buwanguzi. Gwe wenna ali gy'oli oba oli ku kyalo eyo Empigi ekisembayo oba oli wakati mu bibuga nga Kamengo njagala omanye nti gwe Kyagulanyi waawo. Kyagulanyi tasobola kuva eri n'ajja akola nteekateeka wano wabula ffe bannampigi bannakamengo bannamuduuma bannabuwama bannabuganga ffe tulina okukola enteekateeka eyo. Abakulembeze abalondeddwa baweereddwa obuvunaanyizibwa okwaniriza abantu abalala okwegatta ku kibiina kino abava mu bibiina ebirala. Batibogo agafeeyo okuba mu kibiina.